Ng'eggwanga lyolekera okulonda kwa 2021 abantu bangi naddala abali ku ludda oluvuganya bayigganyizibwa omuli okuwambibwa n'oluusi okuttibwa nga ne gye buli kati waliwo bangi abaatwalibwa abakyabuliddwako amayitire. Ku bano kwe kuli Muhammad Kanatta nga giweze emyaka 4 okuva lwe yawambibwa mu Desemba wa 2020. Kati wategekeddwa odduwa mu maka ge ewa Lusubi mu ggombolola y'e Nama mu Mukono okumusabira ng'eno ekulembeddwa mu Mama Etwale Eunice Lukwago. Lukwago alaze obwennyamivu olw'okutulugunyizibwa kw'abantu okusingira ddala abo abatakkiriziganya na gavumenti. Naakolera muntu ekintu ekibi n'oyagaliza munno ekintu ekibi manya nti naawe kijja kutuwako ekibi ekyo. Either mu nnyumba yo ofune ekintu nga kino ekyatuuka ewaani ewa Kanatta. Asabye ekyokutwala obulamu bwa bannansi ng'ekintu eky'ejjenjeero kikome. The moment wooga ntaddewo okulonda abantu balina okunoonya buli omu gwakola ki gwayagala. Lwaki tutuuka mu mbeera eno ng'abantu babula mubiri bitakola ki? Ye maani abo bo abatagamba nti bo bajja kuvuganyizibwa. Justin Nakato omu ku bakyala ba Kanatta annyonnyodde okusomooza kwe bayitamu bukyabba abuzibwawo. Ennyumba n'ogiraba emirundi 8 naye ng'eri emu ate nga gw'ogirimu neyeetoola emirundi 8 neyeetoola tekimanyirika ofiisa n'otabuza. Omuntu afa n'omanya nti omuziise naye nga tazaaye. Buli lunaku lw'owulira akakuba olowooza mbuno waliwo akola ki ajja. Duweno yeetabiddwako abakulembeze ba NUP nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi. Bano bategeezezza nga batagenda kulekeraawo kubanja abantu baabwe ababuzibwawo. Ni mu Uganda yonna buli kitundu mwotuuka mulimu omuwambe mulimu yabuzibwawo nga sigamba nti bazziba misango wabula kuvaayo ne baagala okwenyigira mu nsonga zitwala mu maaso eggwanga lyabwe ensonga z'enkyukakyuka y'ensi yaffe. So tetulina kuggwamu maanyi wadde ettendewalirwa. After all getuliko ge mazima. Abalala bakyaliyo mu makomera baabasiba, abalala baabatta, abalala baababuzaawo. Naye tetugenda kulekeraawo kwogera ku bantu bano mpaka nga be baasiba babaleese mu kooti. Ne bwe lubaddi okujjako nga Kanatta ne bajja kisasulira. Era tetugenda kusirika ku nsonga z'ekiwamba abantu. Oba oliawo Mukama Katonda wajja naffe tutaasiza abantu badde batuwamba baleme tukola ki kutuwamba. Ssenyonyi azzeemu okusasa Minisita Robinah Nabbanja ku nninga okutegeeza eggwanga ku mayitire g'abantu baabwe. Ono yavaayo n'ategeeza ng'abantu bwe baakwatibwa olw'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Nga tubanja ensonga zino Prime Minister Robinah Nabbanja yagenda ne yeekazaakazaamu kaawo naga nti kibalama n'abalala abo twabakwata ku nsonga nti simanya baali bakola eby'obutujju. Ne mugamba nti kakati kirungi ogambye nti mwabakwata mbakube mu mbuga z'amateeka. Ono yagala abakwatibwa okusimbibwa mu mbuga z'amateeka singa baba n'emisango. Singa bannamateeka titugamba nti gavumenti teyinza kwagala kunzigulako musango bwe birina kyeteebereza. Etteeka likkiriza naye kyetuwakanya bye bino wammanga bw'oba oteebereza nti omuntu aziza omusango omukutta otya. Kanatta yaleka abakyala 4 n'abaana 16 nga b'enganda bakyali mu kusoberwa nga tebamanyi oba mufu oba akyali mulamu.